Namwe bana Uganda abali eyo tose ndi ku kitebe wano wendi okuba nti inviting bolunaku olwaleero ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform lwaki oli wano olwaleero? Ndi wano olwaleero nga olunaku nja kuluyita nti olw'ekigezo ekisembayo kuba bwe tuva ku step eno step eddako eba step yakulangirira ani agenda okukwata kadi y'ennansana era nga nzikiriza nti nze nsaanidde era netegese bulungi okuba nti nzira mbule kigenda okumbuuzibwa. Sofa embeera ogiraba otya? Embeera njiraba nnungi nnyo, ababaka bazze, abantu bonna abeesimbyewo bazze, abantu mbalaba. Embeera terina ttabu. Osuubira ki? Nansana ansuubiremu obuweereza obulungi okuba nti nno Big Eye ngenda kumukiikirira bulungi mu Parliament, ngenda kutuusa eddoboozi lye mu lukiiko lw'eggwanga. Senga tebitambula bulungi nga bw'osuubira. Wangi? Senga tebitambula bulungi nga bw'osuubira. Singa tebitambula bulungi ekibiina kyange nkikkiririzaamu era nzikiriza ne mu kusalawo kwe kiba kikoze okitegeera, so mbasiza kukibuusabuusa era manzirako buziwa bali ate ntutambuza tugenda mu maaso n'ebisigadde. Mu bantu beweesimbyewo nabo bangi musobola okusenga biba musobola okukkaanya ne mugamba nti akaperonemu omuntu omu atukiikirire senga bakulonze oli omwetegefu okutambuza ekintu senga oba olonze omulala oba gogenda kusalawo otambule. Definitely kitegeeza nti bwe kubeera nga kusaliddwawo oba nga bamaze okulangirira kitegeeza nze nga munnakibiina mba nina okuwagirayo yenna ayina umbrella eyo yenna ayina umbrella mba nina okukola ki okumuwagira okubeera emabegawe kitegeera era mba sirina nsonga yonna egamba nti sigenda kutanga na kibiina nze nga Big Eye. Etambudde bulungi. Kiki kyosuubira mu meeting eno ebateewo olwaleero na bibuuzo ki bye bakubuuza? Sisobola kukubuulira bibuuzo kubanga abamu muweereza live bajja kugamba nzibidde bato bange bendeseeyo ebibuuzo naye nga ebibuuzo babibuuzizza nina okukkiriza nti ekisa kya Katonda kibaddewo era tubizzeemu. So mbeebaza okumbuuza ebibuuzo. Waliwo ekibuuzo kye twebuuza nti kaada yo abalina gwe bagiwadde oba naye nga bagimumye ne bagikuwa lwaddembe okubanga naye avaayo n'abeera nga akwesimbako omugongo banaawe olirwedde okubeera nga badde mbagambye bajje bampagire kubanga teri agenda mu plan B nga alina A. Basabye bajje bampagire. Nali mbasabye okutambuuza ebibuuzo byetooloolera Kabenje. Omanyi muzze mutunyomoola nnyo ng'ekibiina nga mugamba nti era ekibiina kyaffe tekyagala bya muwendo. Byonna bye mutusiize tubigumidde okumala ebbanga. So kati njagala kugumya lwalowooza nti ekibiina kyaffe tekyagala bya muwendo. Ekibiina kyanno kirina plan A. Waliwo olukola okubba akalulu nga we bagenda batayiriza ne mujja n'ekigambo protest vote. Muli beteefuteefu ki okalondo okakuuma okabala n'okalangirira. Kakati strategies ze tukaanyizzaako nzikubuulira ozongereyo. Twetegese bwe tegeera miramwa kalonda kakuuma kabanja. Ali eyo yeebuuza oba oliawo mu palamenti kyokyerabiddeyo ebbanga lino ebiweddeeyo byoyagala okumalirizaako. Omuntu bwakubuuzanga ekibuuzo mu mbuuzo ennafu tomuddangamu naye olw'okubanga neetaaga okuyigiriza ensi eno tukyetaaga okukola amateeka kubanga buvunaanyizibwa bwa Parliament Constitution era article y'ensanvu tebannaba kugikyusaamu kujjawo kyakukola amateeka mu Parliament. Naddala mu kiseera kino nga tuwunzika omukadde ng'ate ayonoonye bingi byetaaga okutereeza byetaaga omuntu abimanyira abitegeera. Ekisa kya Katonda kibadde kikyambaddeko nga nkyabitegeera. Ekisa kya Katonda kibadde kikyali ku Uganda nti ababitegeera tukyaliwo. Tewaliwo omuntu afulumya kapiteeni mu kisaawe ng'ate asambisa abiri gombe ne gateeba okuggyako omuntu oyo ng'aliko ebyewaabwe obanga omuntu oyo mubi ayagala kusuula ttiimu. So njagala kukugumya nti omulimu gw'okutereeza Uganda nga tumaze okusuula omukadde gwetaagamu obumanyirivu. Abakajanja ababuuza weerabiddeyo ki njagala kubasaasira
kubanga kiki kyenyinza okwerabira nze ate era English nkaaga nzikiriza nti ekisa kya Katonda kikyampadde ebitundu ebitakka wansi wa 5 naye mubamanyi ndowooza n'enkaaga ngikukumba abalala abatannaba kukkiriza buvunaanyizibwa bwange kuddamu okugenda gye bali ne mbannyonnyola ne mbategeeza bye tuyimiriddeko ng'ekibiina bye nzikiririzaamu ng'omuntu. Ekibiina kya Nuupu tulaba nti okwawukanako n'ebibiina ebirala eno tulaba lutalo lwa bigambo wadde tulabayo okwokya emmotoka n'okkuba amasasi naye mu lutalo lw'ebigambo lwe tulaba eno abaati bafunye kkaadi ebigambo boogera bingi mesagi ki gy'osindika eri bannansi okusinziira ku nteekateeka ya Nuupu gye yajja naye kitegeerekeka wayinza okuba nga waliwo naffe bye twetaaga okutereeza ng'ekibiina tujja bitereeza abantu batuwa obudde waliwo ebirala ebiruma kubanga birumira eri abo ababa batayiseemu abamu baba balina ensonga nga ddala ntuufu abalala nga kitegeerekeka kimunange kuba nga tebakuwadde kiruma obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okuwumbawumba bonna kristo yagamba nti mujje gye ndi mwenna abakoye n'abazitowereddwa nange n'abawummuza so obuvunaanyizibwa bwa bukulembeze okuyita abo abasoomanya twebaza Katonda tunaba kutuuka ku levo yakwekuba amasasi yakwetema amajambiya n'ebifaanana bwe bityo nine levo ey'okuvumagana naye si ya bugunjufu ndowooza abantu bandibadde nayo bagidibya ne bagivaako tetusobola kugaana ba independents bonna kubeera nti beesimbawo wabula tubakubiriza nti bakkaanye bajje tukkaanye era ndowooza buvunaanyizibwa bwa kibiina okukulemberamu enteekateeka eyo eya reconciliation and healing constitution yaffe gye bakyalemesezza okugazeetinga tulinamu n'akakiiko akavunaanyizibwa ku reconciliation. Yes. Embeera ogiraba otya wano ku